Okay, nkwaniriza yona ali ku Kookie promotion to the world. Nsanyusa okulaba kanti je muli mubeerako ne mufollowing embeera yo zonna ze tuba tubatuusaako. Okubuuzaako simba mulala MC Kiyege gange ojja kumpita Vibes King olunaku olwaleero ndi n'abavubuka bato abamu ku bayimbi bogamba so fresh and clean. Sibalala the Breakers Music. Emabega kawo ba Uga Boys bavayo ne bayingira Pallaso nga bamugamba collaboration gye yakola ne Cautions yali talina kulabika anti ajiwa yandiyagaliza bayimbi banne nga Mark de Abani nasobola okulabika anti atulira ddala muki mu collaboration eyo naye lunaku olwaleero bano we bava okubeera nga bayingira olutalo era bweyitangabo ya Pallaso bagenda kulabika anti batunyonnyola kiki ekitambulira ddala mu maaso na lwaki nsanyusa okubalaba first of all naffe tusanyusa okusanga muganda waffe. Yeah. Oba tutandike na introduction side eri tuongere okulabika anti tumanyi ba The Breakers Music naye tusobole okulabika anti tufuna amanya mu bujjuvu. Mbalamusizaako mwenna bana Uganda abagyekuumiddeko Kookie Promotions amanya Sparroke okuva mu Breakers Music. Okay. Amanya Sharpman Bwongo okuva mu Breakers Music. Sharpman Bwongo. Sparks okuva mu Breakers Music. Sparks okuva mu Breakers Music. Basically omuntu yandise oswe n'alabika anti mu recapping about Breakers Music first of all. Breakers Music nkwesunga nine kirabo kyo kya munda nkwesunga zeno mukwano gwo gwankyusa We are together brand new style. gono mukago zeza gusiba yegwe bugumu ne mumpewo jirano mbugumya. And if you know you love him, baby, tell me what I want. I'm taking you tonight in a rubber dub, so me and you forever, we are never go backslide. And me and you forever side by side, oh, forever side by side, oh. And me and you side by side, oh, Breakers Pallaso. Yes, man, so fresh and clean. Ultimate, I think this is one of the sweetest genre jemukola. Amalobozi ago wemuga fusing anga mugata. I think you balance and navigate wone angles zonna. Nsanyusa bala wa Breakers Music. Nafo kusanga tata. Yes, first of all katsoke tutandikirewo ensonga ebavisayo kulabika anti muvaayo ne mubukire entalo ze bagambe z'abakulu ne muziyingiramu. Tubalabyeko abazize ne bayingira mu ntalo z'abakulu bitabadde birungi naye mmwe amujjaho guts eziyingira mu lutalo lwa Pallaso ne ba Uga Boys muli batume obuzibu buva baani abakulu entalo ze tuyingirira baani abakulu mukama wange baani abakulu we tuba tutuyogera ku bakulu tuyinza okugamba essaawa zino nti omuntu abamanyi kuba Breakers Music ayinza okubanga music wammwe amanyi mutono okusinga kuba music nga wa Pallaso n'alaba olutalo nga mululimu oba ne ba Uga Boys. Gambye nti muyingira mu lutalo abaana abato ate abaana abato nga bamanyira abantu abakulu we wandibadde okyo oyina okukyogera naye si bantu bakusinga tuyingirira entalo z'abakulu kati abaana abato nga bamanyira abantu abakulu by the ate tetuli mu ntalo wabula tuwabula ate ne tusomesa kwasaganya mpisa. Kukwasaganya mpisa. Musomesa ki kino kye muba musomesa? Empisa baana bato kutandika kumanyira abantu bakulu. Omanyi buli omubeera mu family omwana omutate n'olaba mutowo nga ate atandise okumanyira kitaawo okitegeera nga nawe kenyini nyini tonnamumanyira gwe mukulu we ate mutowo najja n'amumanyira awo boyina okuvaayo okumukwasisa empisa baba woviirayo kiba kitegeeza nti kakati Pallaso abazaala ne ba Uga Boys mu music bayivayo mu music bazzukulube mu music bazzukulube naye nga mu myaka kale mu myaka bo bamusinga naye mu music bazzukulu ba Pallaso. Kati mu buzibu bujjawo okulabika nti mu ridingirawo no ku ba Uga Boys. Obuzibu tetulina buzibu tusanze wabula tukwasaganya kino nga bwe tugenda tutambuliramu ne Pallaso kati bwe baba walampye Pallaso talina budde bubaddiza ate era bw'abaddiza abanga abongerayo kati so The Breakers Music fe abakwasaganya empisa mu ttiimu eyo kati tuvuddeyo ate sina kya Pallaso yekka tekikwata ku Pallaso yekka ti kusaazi no baba bali ku Pallaso oli ajja kuvaayo amanyire Chameleon aveyo amanyire Kenzo aveyo tekiri nti balumbye Pallaso wabula omuntu yenna gwe bakuza n'empisa bw'olaba nga waliwo omuntu
omwana omuto ayagala otandika akamanyiro okuwalampa abantu abakulu ate nga tannaba ng'olaba likyali bujje okitegeera omanyi mwana music ono sina music yekka buli kimu okubeera owakabi oteekeddwa okikolerera naye ate kati oli wajja n'atandika okulinnyirira omuntu olwedde ligase gy'aba ataddewo naye nga gwe tonnagizimba nagizimba awo omuntu ow'empisa aba alina okuvaayo n'awabula n'akwasisaamu era ku mpisa kati so nga breakers music fe tuwabula abaana abo n'obakwasisa empisa abavubuka abo nti bakyali mabujje nnyo magi nnyo okuvaayo okwogera ne kulinnya Pallaso. Owaye mulowooza temukedde okubeera nga mulwana entalo nga music abantu tebannaba kubeera nga baba mpasiivinga bulungi anti Obuganda bugamba suula omuggo omwana ayonooneke kakati ensonga eyo okugiraba n'ogiyisaamu amaaso essaawa zino eno kiba tekina gye kitwala industry yaffe kubanga leero ojja kiraba nga kiri ku Pallaso naye ate waliwo abantu abakoze ebintu eby'amaanyi ennyo mu music kijja kutuuka ku Kenzo so kati bwe nvaayo nenjogera nti nedda kati ekyokubanga obuukidde Kenzo brand y'amaanyi nnyo nti ye muntu oba omuyimbi avuddeyo n'atuleeta ne BET award waneeno kati ensonga eno teri ku just bo kye bakoze na Pallaso wabula kiri ku music industry nga yo yonna kati okuvaayo ne tukyogerako bane mu kitubuuzaako ne tubaddamu ansi efaanagana bwetyo tekiri nti kubuukira wabula kutereeza mu nsonga eyo music gwe mukola we muba mukola music biki bye mugenderera okubeera nga mukola music gwe mukola tusuubire nti nga we muze bwe muti muguwulire munaaba mu lugendo bwe ruti lwa kuddiza ntalo breakers tetuli bantu ba ntalo era abatugoberedde ebbanga lyetumaze tetuli bantu ba lutalo wadde music waffe gwe tukola tuyimbira bantu newankubadde kino twalabe nga kitukwatako kuba kati bw'olumba kampu baba balina sooka yita muffe okitegeera kirenga wonoobeera ewaka omuntu yenna oba omwana oba neiba najja okitegeera neiba bwajja nga tata tali oba nga tata alina gyali wabaawo ng'ali bize waliwo abaana abasooka okwaniriza omugenyi oyo mu mbeera yonna kati oli waabanga jjazze kwonoona bintu waka wabaawo omuntu omukulu abeerawo okitegeera gwe balesewo tata gwe balesewo nakuuma waka oba kuuma baganda bo kati yeffe okitegeera kati nga tebannatuuka wa mukulu balina sooka yita muffe kuba ne wotunulira music era newonyeza ng'ogamba otunulira music gwe tulina tebannamutuukako nabo bakyali baana bato Bayuga boys bogamba nti bakyali baana bato obamanyidde bbanga ki era balina ennyimba mmeka balina video mmeka ennyimba bbiri ez'abavubuka abo Yuga boys balina oluyimba salale balina collaboration ne Kenzo wano balina music mungi aliwo mulala ogambye balina music mungi oyogedde ennyimba ezi bbiri zobadde onsabye naye njagala okumanya okutwaliza wamu essaawa zino mulowooza engeri gye muhandolinga ensonga zino n'okuzitambuza mu maaso muyinza okubanga mwegeegi nga mutuuse ku ssa ly'aba Yuga boys oba kwemuli muganda wange music ono bivulu nakiki abantu kyubawa tegekaawo tutegeke wano wagambye tuliriddawa kalenda tegeka kalenda odde ku mulyango gwogambe nti ba breakers mazo bategeka nabo bategeke tulabe music by the music numbers era obanga tonnaweza naye gwe muganda wange abayimbi bakyalina okwesootinga ennyo oba n'ekirala tuteeke ku stage sawa 2 nga tetunagenda wala oyingira mu music industry oba nobeera established artist ebiseera ebisinga munina protocol mu bookings receipt zammwe zisoma zitya mu bookings music erinnya lyaffe baliyita da breakers era receipt ya mu receipt mu kusoma receipt ya bookings engeri gye zijjamu muyinza kuba n'ebivulu nga bimeka mu wiiki mu wiiki kati waliwo wekijja nga wiiki namba muyina ogikuba nga kuva ku Monday paka Saturday nekijja nga mu wiiki muyinamu ebivulu 3 kisinziira ku environment ebeerawo ku season. Tulina ba breakers music olunaku olwaleero bayimbi abapya tuyinza okubayita tuba tubayita batya wano abasatu dibaba de triplets
Feather Breakers Music. Breakers Music. The trio. Yeah. The trio. So olunaku olwaleero njagala okumanya music ngawe as so far as music is concerned. Mwenga the brand the Breakers Music. Ebiseera ebisinga nga mukola music njagala okumanya engeri akatale gye mukatambulizaamu. Akatale mukatambuza mutya era music production wamwe gwe mukola biki bye mugoberera. Ng'omuyimbi yenna alina strategy kwatambulira. Kati vetubala wetuba tukola music waffe tukola music kusinzira mwaka ne tumanya omwaka tugenda kola ebika by'ennyimba bino ne tumanya watuyinza okubayo olugendo sala oba international okitegeera ne tukuba oluyimba olw'eddiini oba olukwata ku bantu ne tukuba laavu okitegeera kati buli n'olubazaamu amaanyi kati kwe tusinziira ne tulanga at least buli muntu omwaka gugenda okugwako nga tumusavinze ekyo naye tetukuba kimumbu tulina kuba kino kiri ate tukuba buli kika kya style yeah. Okutandika okuvaayo ne muyimba abasatu egundi enetandika etya trio group enetandika etya okubeera nga buli basatu inspiration mujijja kuba B2C mujijjawa ekituufu kya byonna ffe ekintu kyaffe twakitandika dda actually nga n'abakulu abo tebannatandika nga tetunnabamanya bayinza obba baali batandika naye nga tetunnabamanya kati so ekintu kino twakitandika kuva mabega naye nga twakitandikira mu ssomero twali tusoma by the way ffe tuli ba neighbors ku kyalo eyo gye batuzaala kati ono sharp yajja ne idea n'agamba mulabe mutya nga tukwataganye ne tukubamu ko kuba twali eyo nga tusoma nga buli tulimu houses ezenjawulo naye nga buli omu ayimba kyanjawulo kati sharp ne tutandika kati sharp ye yajja n'agamba naye mmwe mulabe mutya nga tutandise okuyimba ye nga ayiyayiya ennyimba ngazo wozimanye abaana abatandika ne tugamba kintu ekyo kyokoze idea nnungi naffe ne twegattako mpolampola then ne tutandika okufulumya music mu studio. Ensika ya music omuntu omusigira ekifaananyi mugimazeemu bbanga ki okubeera nga tutuuka ssaawa zino okudisikasinga ku bayimbi abali eri abatali wano? Okusigira ekifaananyi nyinza okugamba bbanga ddene lesitasobola kati kugamba nti myaka bwe giti nga muganda wange wagambye nti kyatandika kuva mu kusoma kyali mu primary si kyekyo Sparrow kyali bbanga ddene wabula kyenyinza okugamba nti tufulumya kati ekimala okulaga emyaka gyaffe nti tukimazeemu akabanga akawera tetufulumya luyimba nga luli bwerutyo nti osobola odduwulya noga kikonyeemu kiwano kikonye tufulumya ekyo ekiraga nti tuludde nga tukikola. Bwe mwegejinga olunaku olwaleero n'abantu be mugamba mugenda bakwasiza empisa musical ba Uga Boys bwe mwetunulira ne mu filtering music wamwe muyinza okubayo n'ennyimba ezitunkana n'omutindo gw'aba Uga Boys. Kati oluyimba lumu olwankwesunga genda olunoonyerezeeko kyakatonda lutegeera olabe quality ya video tunoolya quality genda ku page yaffe ya The Breakers Music YouTube olabe quality okusinziira ku production tukolera ddala quality olabe production olabe ne video amaloboozi buli ne bali nabo bayimba ebyabwe naye ekyo kyokka ekyo kibayira ekiraga omuyimbi ne competition ko boliko ogerageranye oteme video ojeyo video kale ne bojjayo emu eri no jayo bbiri oziteeke waawo nze nkushuwalinga jayo video eji bali ogate video zaabo olabe music abesingibwa ku video oba audio production. Music ono ekisooka atuma ebintu bingi bw'omala okukola audio production nga yakabi ebe kutuma video nga yakabi okitegeera kati so naye okusingira ddala osooka n'owa abantu kye bawuliriza eyo audio nga yakabi then obawera kye balaba nga kyakabi kale kwegamba byonna biri awo naye nga byonna olina okukola nga byakabi ate buli kimu kya mugaso kuba ne bana abategeka zibiti izi gundi ebisinga byonna babiconsideringa tebaconsideringa kintu kimu kuba singa ekimu tekyalina mugaso singa tukola bukozi audio ne tulekaawo naye ffe tulina quality okuvira ddala ku audio ne ku video tetubesingira ku kimumbu we tukola kino nga kibi ate kino tugire kibi olibaliwo ekibuuzo kye mbadde njagala mwenna munziremu mbadde nsaba kumanya oluyimba mugenda odduta mu studio already eba hiti oba hiti ebuilding nga eri outside the studio.
ekisooka wetuba tukola ennyimba zaffe mu studio tukola kisinga nti wogigambira nti hit ebeera build outside the studio naye ate naffe tukola ekisinga ekisobola okuviirako nti eno hit yadde ebeera built outside the studio tukikkiriza nti no bantu be bagiwa ogwo omwoyo nti be bagifuula hit naye ate naffe tetugamba nti nno tufulumya ekintu kyetuteekakasa tufulumya ekyo atisi tekinawoomera abawagizi baffe. Anko mbadde nsaba kumanya olunaku olwaleero hit efuluma mu studio hit oba ezimbibwa wabweru okuba hit? Ekyo tewali hit efuluma nga hit mu studio wabula oyina kukola kirungi abantu be bafuula oluyimba hit balulidde batya naye gwe togaana kukola luyimba nga lwakabi oyina okufulumya oluyimba nga lwakabi abantu lwe basobola okufuula hit lugenda okufuuka hit nga lwetegefu ate nga nammwe muli beetegefu si kufuuka hit ng'ate bagamba mulimu ekyabulamu ate lwatagala mu nnyimba nyingi bayitha ezikoze hit naye nga oli yazikola agezesa bugezesa era nga woluteekamu era mubaamu ekibanja kati ffe tukola ekintu oluyimba ne tulaba nti tukoze our level best then abantu bo ne balufuula hit ne Katonda by the way oluyimba kasolumalo dukola mu studio nga lulungi n'oluwa video osigalira okusabira abantu aba okusaba abantu aba Katonda n'abantu abo abantu babiri be ba making oluyimba okuba hit. Atulaba ku Kookie Promotions tuline badde Breakers Music olunaku olwaleero era nga twongera okulabika nti tutekinga a recap engeri gye bazze batambuzaamu endongo naddala okusinziira ku stories ezize zitambula n'okulabika nti batwongera okutegeeza bo bayimiridde ng'abantu olunaku olwaleero off stage besides okubanga temuli ku stage mu performinga music wamwe mumufunamu mu ngeri ki? Music era ng'abayimbi abalala music also olya ku YouTube eba esasula social media gundi ezisinga ezo YouTube obumanyi obugundi obukutukutu obwo busasula oteekayo waka tusobola ofuna akasente n'ebivulu ng'oli organize anti era anti agambe ki n'ebivulu ne shows ne bugigi obulala kuba bulango okukola ki bwengeri gye tumufunamu. Oba olunaku olwaleero twogera ku nsonga z'abayimbi abantu tebakya ebiseera ebisinga ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa mu kigendererwa ki kyemukozeza okukola music mubina kigendererwa ki ekirabika nti kibagattako wamu n'eggwanga nga si kubeera nga muyimba buyimbi? Ekigendererwa kya music ono ekisooka owuliza music waffe yadde entertaininga naye ate educatinga bw'owuliza oluyimba lwaffe olwa lugendo twateekamu ebigambo naddala ebizzaamu abantu amaanyi twakola mbayimbiremu bawagizi mu lugendo ng'oli w'amaanyi totyanga musana mu lugendo ng'oli w'amaanyi totya kubwa nkuba mu lugendo ng'onatambula totya kubwa kafuufu mu lugendo bwe weekoona totyanga byamayinja ne kapegobagobegobe funa akamese ng'ekyokulya beera ng'owadde otetenkanya okwate ku kaguwa okitegeera mu kuyimba kwe muyimbamu wempulira ku maloboozi ebiseera ebisinga nja kugamba nti oba mwewozeeko ku babitusi. How true is this? Twabadde tutandika by the way babitusi si bayimbi babi bayimbi balungi nnyo okusinziira ku kye bayimba naye ffe twali tutandika okuyimba nakugambiddewo nenkugamba nti sibe twasinzirirako okutandika okuyimba naye nga they are good musicians bayimba bulungi nnyo ate twebaza Katonda nti bayina ettaffaali lye bongedde ku music. Mulowooza kye batuwadde tekimala nti muyinza okuyiya ku kirala? Era kati bw'owuliza music waffe kuba kati wakuba gwe wakubale tonnabuwa bulungi kadde already tulina styles 3 tulinawo R&B soft pop ne raga kati byawukanira ddala era tebiriwo mu kaseera kano poza abaali bagezaako bikola yali good life nga beegasseeko genero
awo kiringa bwe kyefaananyiriza ate bo tebaali wamu just zalinga collaboration kati ekyo kyetugezaako okwanjulira eggwanga lino kyetulina The Breakers Music woba tuwogedde ku nsonga za management oba record label olunaku olwaleero buli muyimbi kyetaaga okulabika nti music atambula bulungi nnyo muli under any record label oba wenfuna ennamba y'omuku mwembamba ina ku ssaawa zino tetulina management wabula tulina abantu abatukwasaganyizako ku nsonga za music naye nga tetulina management right now biki bye mukolako okubeezaawo music kubanga music ali expensive video almost emalirawo mu bukadde 5 okwamuguwa audio ennungi eri mu kakadde kamu okwambuka waggulu muzijjawa ssente buli ffe tuli baana bayiribi ng'omanyi embeera yakweyiya buli omu alina kyakwasaganya kyasobola okugjamu akasente mwina nteekateeka ki nti tetugenda kuwulira olunaku lumu ba Breakers Music nti omu yakitadde yabavuddeko kubanga tubirabyeko wano bangi bazze bali wamu ne bamaliriza nga basaatuuse nteekateeka ki ze mugamba kubanga tumanyi nnyo ebisinga okubatabula abakazi na ssente okwogera kweyo ensonga Breakers kyetusooka kyetusinga okubanga n'ekisinga tukubanga kitukuumye okubeera nga tukyali ffenna okuva bbanga eryo muganda wange yakugambye okuva mu primary paka ssaawa zino kwetegeera kuba mu bulamu teri atanyiiga mu bulamu teri atasobya munne ate tuba n'ebitusesa bingi n'ebitunyiiza bingi kati mu mbeera efaanagana bw'etyo otegeera n'ogamba kati nno kino shapu kijja kuba kimunyiiza yatero kiba kimunyiizizza nsobola kukola nti okulaba nga muzza kino sipalo kigenda bba kimunyiiza niwe kiba kimunyiizizza ngenda kukola nti okulaba nga muzza then n'ensonga endala tulina ffe ekintu oba obuvunaanyizibwa bwe twewa ngaffe ba Breakers nti tulina okuweereza eggwanga kuba okubeera omuyimbi tekitegeeza kubeera nga entertaininga bwe entertainizi buba buweereza buba bukulembeze kati mu mbeera yonna ne mubanga mukyankalanye ye mabbali oganda tugende tuweereza abantu mani okitegeera tugende guli omulimu twagwewa tugende tuyimbira abantu tulina okubayimbira bafune ekyo ekifaananyi kubanga twewaayo okulaba nga tukulembera n'okutwala obuvunaanyizibwa bwe twatandika kati engeri gye twekuumyemu Uncle Sparrow mbadde njagala kino kigendeewo kituufu oluganda lwe muyina lubagasse nnyo nti at the extent nga we muli abayimbi abeetegedde musobola okugabana mukola tugabane nnyashi ezo ensonga z'abakazi by the way kalera naawe bimanyi ebifa mu ggwanga ku saa zino omukazi asobola okujja ng'ayagala okukwagala ayagala ono ayagale n'oli era ebyo byonna twabiyitaayita mudda mugabana ne bwe tuba tetugabanye naye gwe kyomanya twabiyitaayita mudda abakazi bangi betufunye ng'ayagala akwagala ayagale naye kasita okitegeera nti munnange gyali oba yakokitegeera awo gwe oba olina kitabo ti okitegeera kuba kati ate omukazi wabeefunza mwana yaba alidde akagoba nze kubuulira aba abagasse okitegeera aba abagasse wayo okitegeera kati tokkiriza mwana Okay, aliko Kookie Promotions tuline ba The Breakers Music olunaku olwaleero a trio group that is fresh and clean okulabika nti eyongerayo when it comes to this industry egattako ettaffaali muyimiridde mutya guno omwaka guno omwaka twesettinze bulungi era mu bbanga eritali lyewala eyo maaso bagenda tugenda sumulula tubale tetunnasumulula wadde nga tubale twakasumulula ennyimba nga 2 naye kuffe guno omwaka tetunnata luyimba kati so tetunnaba tugenda sumulula busumuluzi abawagizi baffe tubashwalinga nti tugenda kubakuba omuziki omwaka guno kuba tugenda kutandika tetuli mu gwakubiri kyemanyi okutuuka mu gwokubiri nga mu 25 awo 24 tugenda batuta oluyimba olusooka projekiti yaffe esookera ddala mu mwaka guno tugenda gitaawo mu February 24-25 ndaba makinga eddeeti naye tugenda kusumulula endongo tuli babikola ate era tubeebaza nnyo okutuwagira okuva gye twatandikira bannanga abantu batuwagidde. By the way, lumu ninayo ka story kamu kenjagala okunyumizaako abantu lumu okumanya abantu abo batuwagidde twali awo empigi twalinawo shaawo kakati emmotoka yaffe yali
yali etambula wa boda najja n'agyekika mu maaso Katonda nemukoonako n'abanga agweri wansi tugamba kati mwana netumwetonera mugamba mwana sorry netugenda netuyingira naye twakomawo kati nga tumaze okuyimba yakomawo wamu naffe n'atugamba mwana munsonyiwe saategedde nti mwe abantu medde nze ne omwandinzise kasita mwe ababanga mwe abantu medde kiteka kati okwagala okwo mwana abantu kwe batwagala tubeebaza nnyo okutuwagira kuba ebituufu ebyaddala nga si kwesudiya Uganda batwagala ate n'abatali Bannayuganda ogenda okuwulira ng'oluyimba lwo lwavuze Congo ogenda owulira oluyimba luli by the way kintu Undakeze mwebale nnyo mwebale. Njagala okumanya olunaku olwaleero nga tugenda okulabika ntuwunzika interview eno. Mwenga abantu essaawa zino muli under Team Good Music oba muli just affiliated? Ife tuli mikwano gya Team Good Music. Era ekigwa ku Team Good Music kibanga Baluganda nti ekituuka ku ono kiba kinkwatako kubanga twasociatinze mu bintu bingi nnyo ne timu kuba twamalako ogw'omwaka oguwedde naguli nga tukuba Uganda nga tutambula ffenna tulya ffenna tusula ffenna kati twafukira ddala Baluganda era oli waavaayo okumanyira omuntu gwe basobola otimba ku post omu n'agenda ekamwenge n'agenda elira n'agenda nga ali ku post museka nnyo kubanga wana Uganda bayimbi batono abasobola okikola nti basobola okutegeka omu n'oyimba abasatu mukoze muti okulaba nga mukikola ekyo kubanga okusookera ddala mu ngambyo kati mulinga ngabo za Pallaso ekyokubiri mwalinako management kiki ekyabaawo? Management era nga abantu abalala wabaawo ensonga ng'omuyimbi yenno olina okwebeereramu olaba nga waliwo ekitatambula bulungi gwe ng'omuntu oba olina okwesootinga okitegeera naye nga sigamba mbu twayawukana mu bubi era twayawukana mu bulungi tewali alina mu munne buzibu twesanga twebuuza naye nga ffe tuyina level kwe twagala otutuuka. Management yali tesobola batuusaawo? Waliwo wasikatiddemu naye nga twera kyemmanyi tugenda kutuuka ate nga tukikubye nyatwe kuba by the management Baluganda Baganda baffe ddala kati so teri muntu musiru asobola kuleka muganda we oba Baluganda be nga tamaze kubala kitegeeza akabaze nnyo n'agamba naye kati muganda wange ono antuusizaako wantuusiza naye ate nze nina wenjagala okutuuka naye ate wemmala otuukawo tugenda tunywe caayi ate nga naye mu mativu nyaga nti kyenatandika abaana bakikoze eki bakigusiza so tetulina ntalo zonna na management kuba bali Baganda baffe era we twesanga twebuuza tusisinkana eyo newaka ne tunyumya ne tugira naye tulina wetwagala ate okutuuka. Ensonga lwaki omwana ava ewaka nga badde bamuwa buli kimu ali anywa naye olw'okuba alina vision maaso n'asalawo n'agenda eri wadde embeera tisooka kuba nnungi naye tuuka neeta. Olunaku olwaleero abayimbi abasinga bamanager beesuliddeyo gwa Nagamba okumanaginga abayimbi tugambe nti olunaku olwaleero muli bannanfuusi mwefulidde ne Baganda bammwe? Tuyinza obutakiyita bannanfuusi kubanga twebaza omulimu gwe baatukolera mu kaseera ke baaliwo era tuyinza okubanga amatafaali ge tulinyeeko okulaba nga nammwe essaawa zino musobola okujja ne mu interviewing essaawa zino nti kuliko ettafaali lyabwe wabula okwongereza ku ky'Abaganda bange nti tekitegeeza nti tebaakola kyebaakola tetwaki appreciatinga wabula kiyinza okuba nga kyaliko obutaali bumativu ku ki kye baakola mu kaseera ako nga waliwo eddala lye twali twagala okutuukako era lyeddala lino lye tuliko essaawa zino oba lye tuliko oba gwe mupiira gwe tuli mu kuvuga essaawa zino tubalage nti kyekino kye twali twagala. Olunaku olwaleero nga tumaliriza ekisemberayo ddala lwaki olowooza abamaneja abasinga bagamba abayimbi muli bayuzi oba muli bakozesa? Anti kati nga bwe nkugambye mbu ova ewaka nga waliwo buli kimu omuyimbi obwongo buba bukola ssaawa 24 ate olwedde oba n'ekirooto oba olina woyagala ebirooto byammwe kwe kufiisa ssente z'abantu ze bataddemu olw'okuba mugoba birooto? Tekuba kufiisa ssente naye muganda wange gwe future onoonya yiyo oli olwedde ali mu future ye kati kiri gy'oli okwebeereramu olaba nga waliwo woyagala okuba ng'emyaka gigenze nga tonnatuukawo
wesalyawo ku magezi no gakangezeeko wano osanga Katonda yateekawo nga tetuyinza kikola nga tuli noono kati oba olina okwebereramu okusobola okutuuka mu future mu birooto byo. Okay. Atuba ku Kookie Promotions the breakers wetu butambule nabo final abantu abasaga abetaga kuulya ku ndongo yammwe platforms ziko muliko ze muliko zogamba nti wano ze kwembasanga. Ayagala platforms zaffe ku YouTube oba abantu awalala wonna ku social media platforms zaffe tukosa The Breakers Music UG. The Breakers Music UG wandika DA then wandika The Breakers then notekako UG. The Breakers Music UG kona music waffe kwali ku TikTok The Breakers Music UG, ku YouTube The Breakers Music UG, Instagram The Breakers Music UG, wona Spotify bonna buli kakutu kowulira wandika mu The Breakers Music UG nengo wandika DA ne wandika Breakers Music UG. Music waffe kokojja musanga. You gon' kill me, Cinderella. Put your name upon the sky. I'll make you queen of the world. You wanna come home? You should be the in the city na yo mulala. Cinderella. Be the perfect one. Alright, wetu otambudolo na kulao ni The Breakers Music osobola kuba following so fresh and clean aliko Kookie Promotion nkujukiza kigambo kimu subscribe notification zonna bujobola ba watch for the program yegwanga yone itambula na bagamba fa bagina Kookie Promotion kubona mawanga gonna siri mulala M256 for now magazo lunako lungi mwerabirire kwezunga ne kirabo kyo kya munda tonight we gonna do it again kwezunga zeno mukwano go gwanchusa tonight we gonna do it again. Cinderella, Cinderella, you gonna kill me, Cinderella, Cinderella, put your name upon the sky. I will make you queen of the world. You wanna come home? You should be the perfect. The city na yo mulala, Cinderella. You should be the perfect one. Yo, but we The Breakers Music tubako ku Kookie Promotion. Yeah man, big up on yourself. Kookie. Yeah man.